abadde muyizi Makerere era nga abadde asula mu Nsibirwa Hall. Kigambibwa nti ku ssaawa 2:04 gw'abadde asula naye yamusanze nga yeewadde obutwa era ekyamuviiriddemu okufa. Yadde ali mu koona atudde nga yeesigamye ku nsonda ye ya room. No, si ku ntebe, ku floor kwennyini nga yeesaniikiddeko akaveera. Twategeezeddwa era poliisi y'e Makerere n'edduka bunnambiro okwetegereza kye kyagenze mu maaso. Akacupa akalimu ebintu ebiteeberezebwa okuba nti butwa kaazuuliddwa wamu n'ebiwandiiko ebimu by'abadde awandiise ng'awa ensonga lwaki ayinza okuba nga yakoze ekikolwa ekyo. Yadde awandiise nti ensonga ezimuleetedde okwetta yazimanyi era teyawandiise ensonga yonna. Okuggyako yagambye nti tewali yamuyambye mu ngeri yonna kwetuusako kye yeetuusizaako.